Oweda kwa nyingo zenu moto. Anda. Our big heart. Okay? You know. And it's very hot. You know the tears that are in this place. You know the tears that people pray in this place. You are God who is faithful. You are God who is just who hears, oh God. Hear the prayers of this place. Abaana babebi tulina abaana bangi abatalina mwasirizi tulina abaana abali disabled beetaaga diapers tukozesa nnyo diapers n'osanga ng'oluusi tulina stranded naye Desire Mukama akutuweera omukisa omunene. Some of them can come to Salasai Kitchen. Nkugambye nti newe nali mu nsi nali mugaba so tekivudde ku bulokolerwa kubeera obulokole bulina kyebwongerako nti kati you give with a purpose kyobola banga we tubadde wali tusoose n'okusinza nakusaba ne tusabira abaana so it goes beyond just the physical needs that we give naye ne tugenda ku healing omutima ne tubawa Katonda because God is beyond the physical. He starts from within najja wabweru. Yeah. Okay, okulokoka kwa wava kuchiwa bakule Dixon nti yakulokola oba netta teshaba kulevi naye levi yanyamba nnyo strength kuba nasinga twaconnectinga nnyo awo nga nakalokoka era ebigambo byaŋŋamba mu butuufu bizzamu amaanyi kuba ye yali alabira wala kye nalinda baate yaŋŋambanga nnyo you're going to change the world. Those words, you know, they went deep today. Si kugamba kandokoke kwe kunywera ennyo. Ya kuba omuntu bw'akugamba ky'otannalaba. You ponder on it. Okirowooza kunogamba naye omuntu ono wagambidde bw'ati kirabika. Waliwo kye sinnamanya mu nze so ekyo ekintu kyannyamba nnyo okuyimirira and to you know press on and know God more. Oweda kwa nyingo zenu moto. Anda. Our big heart. Okay? You know. And it's very hot. You know the tears that are in this place. You know the tears that people pray in this place. You are God who is faithful. You are God who is just who hears, oh God. Hear the prayers of this place. Batuwadde omukisa abatuletedde ebyokulya abaana babebi tulina abaana bangi abatalina mwasirizi tulina abaana abali disabled beetaaga diapers tukozesa nnyo diapers n'osanga ng'oluusi tulina stranded naye Desire Mukama akutuweera omukisa omunene. Some of them can come to Salasai Kitchen.
nkugambye nti newe nali mu nsi nali mungaba so tekivudde ku bulokole lwakubeera obulokole bulina kyebwongerako nti kati you give with a purpose kyobalaba nga we tubadde wali tusoose nakusinza nakusaba netusabira abaana so it goes beyond just the physical needs that we give naye netugenda ku healing omutima netubawa Katonda because God is beyond the physical. He starts from within. Najja wabweru. Yeah. Okay, okulokoka kwako wava ku ki? Wava ku Levikisoni nti yakulokola oba? Nedda tekyava ku Levi naye Levi yanyamba nnyo strength kuba nasingamu twakonectinga nnyo awo nga nakalokoka. Era ebigambo byaŋŋamba mu butuufu bizzaamu amaanyi kuba ye yali alabira wala kye nali ndaba ate yaŋŋambanga nnyo you're going to change the world. Those words, you know, they went deep today. Si kugamba kandokoke kwe kunywera ennyo kuba omuntu bwakugamba ky'otannalaba you ponder on it okirowoozaako nogamba naye omuntu ono wagambidde bwati kirabika waliwo kye sinnamanya mu nze so ekyo ekintu kyannyamba nnyo okuyimirira and to you know press on and know God more.